Muganda wange mwanyinazo mulungi nkwanirizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okugabanako naawe ekyokuyiga kino kitono ekigamba nti be a leader of God. Bano batandika katusabe. Batukoze obulungi obutenkanika Katonda waffe mu COVID ono wotulese nga tuli balamu. Yongera okubeera munaffe ng'abaweereza abo abayimbi watuyita okuweereza obulamu n'eggwanga lyaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekyokuyiga kyenjagala tugabane ffenna kigamba nti beera omuweereza wa Katonda. Watusoma mu kitabo kya Kubala essula y'omusanvu oluyo olusooka paka olw'omukaaga lutulaga Moses ng'ateekateeka weema Katonda wagenda osisinkana abantu ba Isirayiri. Moses mu kuteekateeka weema eno yagiteekateeka ng'omukulembeze Katonda n'amuleetera abantu abalala bali abakulembeze mu bika bya Isirayiri okuleeta ebintu ebirala ebinakozesebwa mu yeekaalu. Moses teyeegulumiza ng'omukulembeze n'agamba nti nze Katonda yekka bwe yalonda naye yakkiriza n'abantu bano be baleese Katonda n'amugamba nti bisabire okuwa omukisa bikole okola omulimu gwange. Ng'amaze okukola ekyo Katonda yamugamba nti genda oyawule Abaleevi kubanga bagenda kubeera abaweereza bange. Muganda wange ali eyo njagala okutegeeza gwe omuyimbi njogera ku bayimbi leero nti Katonda yatwawula nga bwe yayawula Abaleevi okukola omulimu gwe gw'okuyimba. Lwaki otuula eyo n'osirika? Lwaki otuula eyo n'olowooza nti ebyo byabakulembeze bokka? Mukama akuyita olunaku lw'olwaleero ojje otwegatteko tukole omulimu gwe kubanga ekiseera kiweddeyo. Teri yali amanyi nti COVID agenda kujja. Naye COVID amala okujja ono atuwa ekyokuyiga n'abantu bangi baddiridde mu kukkiriza omuli n'ab'ekkanisa bennyini nga batudde ewaka ate batyagala kusinza. Naye Mukama atuyita olwaleero gwe nange tudde tukola omulimu. Ng'abakulembeze waliwo okusomoozebwa kwe tusanga. Moses yasanga okusomoozebwa kw'amaanyi ng'ali mu ddungu n'abaana ba Isirayiri. Katonda atugamba mu kitabo kya Kuba nti teyaleetera abaana ba Isirayiri kuyita mu kkubo linnyini lye balina okuyitamu okutuuka mu Kanani ensi ensuubizo gye yali abasuubiza. Naye yabayisa mu shortcut n'abayisa mu ddungu ne batuuka eyo ne beefuulira Katonda. Muganda wange mwannyinaze naffe twefuulidde Katonda mu bintu bingi. Moses atuuka n'akaabirira Katonda abaana ba Isirayiri ne balaba Falaawo ng'ajja n'eggye ne bamugamba kale musajja gw'omubi Musa lwaki watujja mu nsi y'e Misiri gye twali tulya ne wujju otuleeta mu ddungu okufa? Naye Katonda n'amugamba nti Musa ddamu amaanyi gamba abaana ba Isirayiri bagume leero banalaba obuyinza bwa Katonda. Bwe tugenda mu kitabo kya Kuva essula y'e14 atulaga Moses agamba nti as we serve God we have seen Egyptians among us. Nti naffe nga tuweereza Katonda tulaba mu Misiri bangi abatwegasseemu nga twagala okusumuka okugenda mu nsi ensuubizo eky'omuggulu. Batugamba temulaba Falaawo ng'ajja, temulaba COVID, waki muddayo okusinza? N'abayimbi kuffe ne twagala okubiwanika okuvaamu mu buweereza bwa Katonda. Naye agambye nti and we have put our hope and faith in God to come less. Nti abasinga bano batumazeemu amaanyi Abamisiri tugwemu essuubi n'okukkiriza mu Katonda nti Katonda takyatukolera. Naye mukana wange njagala okutegeeza olwaleero wulira ebigambo Katonda bye yagamba Moses. Moses agamba abaana ba Isirayiri yabagamba nti do not be afraid, stand your ground and you will see what the Lord will do to save you today. Njagala okutegeeza muganda wange nga waliwo omuyaga ogukuba Sitaani n'atwekera n'ebimu nga we tulaba chosen trumpets n'atuggyako muganda waffe Kayemba Jona n'amutwala ne twagala okuseerera okuva mu buweereza bwa Katonda. Tuba tukyali awo n'aleeta omuyaga omulala. Naye njagala okubategeeza abaweereza ba Katonda abataweereza bakulembeze nga mutegeera nti muweereza Katonda leka tunywerere ku mulimu gwe. Abakulembeze balina ensobi ze bakola naye Musa wadde alina bye yakola naye yenywereza Katonda n'anywera. Njagala okubategeeza baganda bange tukkirize tukomewo tuweereze Katonda. Katonda nga wali omulamu anatutuusa mu bwakabaka bw'obumukulu. Nsaba Mukama abawe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.